Engalo za Diane. Selekta vamu. Basabale banyabo. Ekisinga kwewuunyisa. Ate nno weewuunya. Agambye enti ndabye tenali situubira. Awo Diane yagenda okuggulawo. Temunkoze. Diane n'agamba nti ekyamazima olw'okuba nange nsiimye nnyo. Ngenda mbagulirawo. Diane sooka obaggulire muli bakwasa ebibyo. Munaye bw'oyaniriza ye mwangu okuwa nti omuwadde. Kwasa mami. Diane mami n'agamba nti tekisenta kwasa abagole. Kabakwate ekirabo kye bagenda okuwa Diane. Diane naye agwa ebintu. Bwe kubaako obubaka tuukawo. Bwe kuba tekuli bubaka naye ffe tukitegedde abakitegedde. Diane gwa ebintu. Abalala bagwa mbuugi. Aliyeti ne Charles abantu bamwe bagambye bajje baveero naffe tukwagala. Era tukubira Omukama Katonda engalo ez'amaanyi kubanga abagole batwegaseeko. Weewaawo. Akati nno akaseera kano ng'abagole baffe bakyali waggulu tugenda kufuna bakitaffe mu Katonda. Batuwe essaala ate eyaniriza abagole mu kifo kino. Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu Omukama abeere nammwe. Katonda kitaffe tukwebaza ekirabo eky'obulamu. Tukwebaza ekirabo ekyamutirimunyo ate tukwebaza n'abagole baffe Charles ne Harriet. Tukusaba Mukama obatukuumire ebiragaano bibafunye si byabwe wabula by'ekereziya basobole okuweesa ekereziya ekitiibwa ate naawe okuweesa ekitiibwa. Tukwebaza Mukama abantu bonna abakwatiddeko okutuuka ku kkula lino. Buli omu wajje Mukama gw'oba omuddizaawo. Tusaba Mukama Taata bino ebyokulya ebituli mu maaso obiwa omukisa biviremu amaanyi agakola obulungi n'okwongera okuweesa ekitiibwa. Nnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Nalaba nga buli muntu atunula ku mboneti omukolo gwali yeeti twagunyumiddemu ne batuula. Kagambo kamu kokka. Baguddeyo bugwe. Mukolo si gwammwe ne mubivaamu. Aliyeti wamu ne Charles tubawerekedde. Ffe tubiveemu ebyaffe si bya ddala. N'engalo nga bwe zivuga. Okutuuza abo saagala bagweyo bugwe. Kaakati nno akaseera kano Charles yaddira omukono gwe ogw'emmanga n'aguteeka mu kifuba kya Aliyeti. Mu kayimba kano selekita kitwale nti gwe batuuza. Omukono gwa Saidi yali ne gukwata ku kibegabega kya Aliyeti mpola. Aliyeti ne bamuwa akayimba ng'akkirira mpola mpola mu kifo kye. Wulira engalo eziwerekera Aliyeti ng'atuula. Kaakati nno akaseera kano Charles katufune ssentebe owa LC1 atwanirize ng'abateekateeka ekyemisana kiggulwewo mu butongole. Abagole bano batwanirize
bongera tukakasa nti tuli mu kifo kituufu kulw'abagole bano Charles ne Aliet. Kale ne baba tugende tuli mu kiki. Abagenyi abakulu ab'olunaku olwaleero Mwami Muzinge ne Aliet bakabona ba Katonda abakulembeze b'ekitundu ya Ssenyange ekiri mu Masaka City mu Nyendo Mukunge Division. Tubaaniriza nnyo banyabo ne basebo mwebale kujja. Abagenyi baffe Mwami Muzinge ne mukyala tubaaniriza nnyo okutuweesa ekitiibwa mu kyalo kyaffe. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Era nsaba Katonda abongere obuwangaazi kyemutuuseeko mukituukirize bulungi nnyo. Banyabo ne basebo kulwa obudde ndaba butandise okutambula kankomaawo ekitundu kiri mu mbeera nnungi era buli kintu kyonna kiri mulaala. Mwebale nnyo banyabo, mwebale nnyo basebo ne banyabo, mwebale nnyo. Abantu basitule kubanga sekitaniro yeteeseteese okukabula abantu. Tutandise ekyemisana era tunaatera okuta emizindaalo bijja tuwe embeera ate akasonda ape talikipola wayitaaga bakonza bakabeere kasamusango basobola okunyako bigenda mu maaso bwekiri ekolo gino zijjukiza abantu bangi ebintu owemisawundi yabitegeera nnyo ebyo kubanga kubikola ojja jiwulira okumanya nti bino bisoboka. nina wakola ebyuma gyawunaabula katusooke tumuwulire. Asitudde situmumanyi bulungi naye tunaamumanya. nze namulozezzaako dda. tutandise ekyemisana mpolampola. BMM toyanze kuteekyawo wooli abantu bogezaako okubalansinga. tutandise okufuna ekyemisana Siniya tusanyusa okulaba omusajja akuba ekifaananyi nga naye atuula ekifaananyi kiri mu ye. Yasiya studios walina ku bulamu kiri ndowooza. era tumutegereza abantu b'ekifo kyanyiridde nnyo Salekisa sigenda kuddamu kwogerako mukaitaani kulowusenti tugenda kufuna ekyokulya tugumiikirize batukabule bulungi. Obatandiseeko mwe mumanyi emikola. kyemisana kitambula mpolampola. Aisha akyatuweereza ekifaananyi ekyo nja kikubuuza ku nsonga eyo otyo. Kakati n'ekifaananyi kye mwasabye nzikiriza kyamazima. buli muntu alina ekifaananyi ng'ayagala okuyisaawo ekifaananyi akifune. Amatukuvu Charles ne Harriet ng'ababunduguddeko olunaku lwa leero. Batukoze bulungi ku kasozi kaffe okulaba nti nga tufundikira omwaka ogw'amaka ate nabo lwe beesowoddeyo ne bagamba nti tutandike olugendo olw'amaka amatukuvu. Katonda agulumizibwe aweebwe ettendo n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mwenna mikwano gyabwe ababeegasseeko mu kweteekerateekera olunaku luno, Omukama abongere omukisa. Njagala okwebaza ennyo abazadde bagambye Nkima, Bukakkata, Buyaga bamanyi okubateekateeka. Olwaleero tubadde n'abasomesa wali nga mwe muli eno
tubadde tubakubiriza nti omulimu abazadde gwe batandika abasomesa gwe bongerezaako. Bafunyeyo omugenyi w'enjawulo n'agamba nti ate abazadde bangi bwe basuuliridde obuvunaanyizibwa abasomesa betulinamu essuubi, naye omulimu gw'omuzadde gwo tiguva mu ddiiro. Na bano tubaagaliza omulimu ogwo gukola obulungi, bateeketeeke emiti emito mu ekereziya, mu ggwanga ate n'obwakabaka. Mwebale nnyo okubawagira, mwebalire ddala. Situgenda kulwawo enkya tukeera Rakai, ekifo kyaffe eky'Embuye kyaweza emyaka 5 mu budde obwa COVID-19 ne tuteebaza Katonda ati olunaku lw'enkya gye tugenda okubeera. Enkya ya leero nvudde Nsambya, tubadde n'olukiiko lw'abasumba wiiki nnamba, babatumidde nnyo. Era bo bannange nti sibagenda Eggaba kubanga n'Eggaba naye yaweza emyaka 5 seminariyo, kati olwaleero bagikuzizza. Naye olw'ekigambo ky'abasomesa nga nnina okubeera eno. Abeepisikoopi kye batusaba kunyweza maka, eddiini mu maka, empisa okugonjola mu maka, obukozi mu maka, nti bwe tulina essuubi awo wokka okusindika emiti emito nga giri bulungi mu byobulamu, mu byamagezi nga tusobola okubatuweerera mu masomero ate n'okubambaza. Nange kye mbasaba twongere okukirwanako, ate nga bwe ŋŋambye Charles ne Harriet batukoze bulungi omwaka nga tugenda okumaliriza, ate bo ne batandika. N'abalala era beegombi ate ne baguma nti kisoboka. Omukama abankuumire. Oddewo omusumba. Njagala bategeeza nti omusumba tugambye aliko ewalala walaga. Sista tweyanzanye tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala. Era bw'olaba akubuubirako naye mweyunire olwo asiibute.